Omugenzi obadde omumanyi? Madde mumanyiko ekitolotono. Esi by'omumanyiko omugenzi. Soko tuwulira amannya naye tukusanze wano. Amannya agange bampita Sali Vincent. Boda boda. Wano wa? Wano Katonga stage waawetera ng'agenda. Ng'okudde bayitayo batya eno? Yogolo. Gye bamuzaala? Gye bamuzaala wa taata we. Biki obadde omumanyiko omugenzi? Ngezadde yeeyisa bulungi. Ngezadde musanyufu. Ngezadde mukozi ng'abeera e Bulaaya. Alekako yabiiwamu embaga. Ey'amaanyi. Yogera ku mbaga eyo nno. Etabeerangawo kyalo kuno bane ku kitundu kyonna kumpi Uganda. Naye ne simayiro ye badde ennungi ze yasinze okunnuma. Simayiro y'omugenzi. Abadde wa kisa. Gayagaliza. Kubanga bye mumanyiko. Omukolo gwe yasembayo okukola embaga yamenya ebitooke. Ekyalo kyonna ne kikwatirira. Wali tokulabangako gwe? Yayisigwako ku myaka 4 gye nnina. Ne mu bitundutundu gye ntambudde. Mulabyeddeko wano ku bwereere. Mukama wange. Abadde ayitako nga wano n'ababuuzaako? Abadde ayitawo n'atubuuzaako n'atuwayo ne kacaayi. Abadde mugabi? Abadde mugabi. Naye nga talabikalabika. Biki bimugenda omusubwako? Tugenda kumusubwa embeera ze, enneeyisa ye, n'obukozi bw'abadde atandise okulaga ku kyalo kuno. Tetugenda omusubwako. Owaayo omugenzi gw'ogenda musubwako okyamu? Ebyamasanyu byabadde atuleetera. Bye tugenda omusubwako. Biki by'omujjukirako wano ng'ayita wano ng'agenda ewa? Ng'ayita wano yatuleetera ku mmotoka ze tutalabangako ng'agenda ku mbaga ye. Yogera nno ku mbaga ye yali etya? Embaga yali ya mulembe nnyo ng'alinga akoze ekivvulu. Yakuŋŋaanya abantu ensi n'ensi. Fenna nga tweyina omukolo. Twavuga abasaabaze mpaka budde kukya. Ekitegeeza ku olwo mwakola? Twakola ne twegwebika n'ogwebika. Ne musula wano? Wamma muzeyi, omukulu omujjukirako ki wamma ggwe? Omugenzi? Ekimujjukirako. Yasomeranga awo omukozi. Tamanyi wanguli Katongole. Naye nga talina buzibu bwonna nga muntu mulamu era agenza okugenda ebweru waffe nga mulungi. Yazimba tatabeerawo n'ensi yo n'amuzimbira ekizimbe ewaabwe ojja kiraba ekirimu n'akikola n'akimala bulungi maama we n'amuzimbira amuzaala ekizimbe kirungi kiriko ne zikamera. Enkulaakulana ku kyalo. Batuuze ba ku kyalo babeera nga alina kyadde ekikolebwa nga bakukyalo ebakola ne babakasiomwafa kaleeta Tegeeza abaana b'okukyala bawadde emirimu? adde abawa emirimu gisubiddwako nekkubo lyewaabwe ligenda yali abiyimisizza gweera neriri abatuuze ne baba nga kikoze bulungi wano wonna eri okukyamu ojassangayo omubetuuse tugenda musubwako ki saawa zino avudde mulamu w'ensi ng'avudde mulamu w'ensi ekitumusubiddwako enkulaakulana gy'abadde atuleetedde atusuubizza amasannyalaze gayingizayo ku mwabo ewaabwe kale ssebo yabasuubiza kapate sooka omuwulire gwe mpulidde oyogera kapate keyabasuubiza kaliwa? Kyengendo singa omusubwako yatusuubiza kapati ababoda naye ate kati atugenzeeko nga takatuwadde kyengendo omusubwako ebirala byonna badde abikoze ye musajja w'amaanyi abadde asize tukola ekintu kyamagero wano tuleeta abayimbi ab'amaanyi n'abaleeta ku kyalo nembalabira bwereere ku mukolo. Omuntu omuyinza ku mukolo gwo gwali gutya? Era twasulayo kwolwo bana ekyali wali nakuŋŋaanya abantu nga 10. Abayimbi balinga abayimbi nga 8. Motoka nali sizirabangako ze yaleeta ku mukolo? Sizirabangako nekuba n'ebifaananyi era mbina wano mu ssimu tuba n'omukisa netukusaba n'ebifaananyi ku motoka ze yaleeta? Motoka ze yaleeta nga tewali akugaana? Kale biki esaawa zino byogenda omusubwako ng'ogyeko mu kabaga keyabasuubiza? Okiyinamu? Ku mukolo wakikuba? Sooka okiragi, sooka otulage wano ekifaananyi ng'ali ne kenzo. Mukulu agenda tulaga kifaananyi sebo.
sebe ekifaananyi okirina ng'ali ku mukolo ne kiina awo nga ndi awo nsimbudde bali bazina nsimbudde wano bali bazina nsimbudde zino nyimba byabagagga ngaawo balaba naye bazina byabagagga si nzina y'abaavu eno abagagga kituufu ogenda mumusubwa nyola wadde omuterese mu ssimu Nobeda mwina. kale Beera naye. kasooke tutuuke ku kyalo eno tulabe omugenzi obadde omumanyi Badde mumanyiiko ekitonotono. si by'omumanyiiko omugenzi sooka otuwulira amannya naye tukusanze wano Amannya agange bampita Vincent. Boda boda. wanowa Wano Katonga stage waawe tera ng'agenda. ng'okudde bayitayo batya eno Yogolo. gye bamuzaala Yebamuzaala wa taata we. biki obadde omumanyiiko omugenzi Ngezadde yeeyisa bulungi. Ngezadde musanyufu. Ngezadde mukozi ng'abeera e Bulaaya. Alekako awo yabiiwamu embaga. Ey'amaanyi. yogera ku mbaga eyo nno Etabeerangawo ku kyalo kuno oba ne ku kitundu kyonna kumpi Uganda. Naye ne simayiro ye ebadde ennungi ze yasinze okunnuma. Simayiro y'omugenzi. Abadde wa kisa. Gayagaliza. Kubanga bye mumanyiiko. omukolo gwe yasembayo okukola embaga eyamenya ebitooke ekyalo kyonna nekikwatirira wali tokulabangako gwe Yayisigwako ku myaka 4 gye nnina. Ne mu bitundutundu gye ntambudde. Mulabyeddeko wano ku bwereere. Mukama wange. abadde ayitako nga wano n'ababuuzaako Abadde ayitawo n'atubuuzaako n'atuwayo ne kacaayi. abadde mugabi Abadde mugabi. Naye nga talabikalabika. biki bimugenda omusubwako Tuwena kumusubwa embeera ze, enneeyisa ye, n'obukozi bw'abadde atandise okulaga ku kyalo kuno. tetugenda omusubwako owaayo omugenzi gogenda musubwako okyamu ebyamasanyu byabadde atuleetera byetugenda omusubwako biki byomujjukirako wano ng'ayita wano ng'agenda ayita wano yatuleetera ku mmotoka zetutalabangako ng'agenda ku mbaga ye yogera nno ku mbaga ye yali etya embaga yali ya mulembe nnyo ng'alinga akoze ekivulu yakuŋŋaanya abantu ensi n'ensi ffenna nga tweyina omukolo twavuga abasaabaze mpaka budde kukya ekitegeeza ku olwo mwakola twakola netwegwebika n'ogwebika ne musula wano wama muzeyi omukulu omujjukirako ki wamma gwe omugenzi Ekyemujjukirako. Yasomerangaawo nkozi. Tamanyi wanguli Katongole. Naye nga talina buzibu bwonna nga muntu mulamu era ageza okugenda ebweru waffe nga mulungi. Yazimba tatabera w'ensi yo n'amuzimbira ekizimbe ewaabwe ajja kiraba ekirimu watayitayizo n'akikola bulungi maama we n'amuzimbira amuzaala ekizimbe kirungi kiriko ne zikamera naye nga enkulaakulana ku kyalo batuuze ba ku kyalo babeera nga alina kyadde ekikolebwa bakukyalo ebakola ne babagaziamwafa kaleeta tegeeza abaana b'okukyala bawadde emirimu adde abawa emirimu gisubiddwako nekkubo lyewaabwe ligenda yali alimisiza gwera neriri abatuuze ne baba nga kikoze bulungi wano wonna eri okukyamu ojassangayo omutuuse yalimisa tugenda musubwako ki saawa zino avudde mulamu w'enseeno ng'avudde mulamu w'enseeno kitumusubiddwako enkulaakulana gy'abadde atuleetedde abadde atusuubiza amasannyalaze gayingizayo ku mwabo ewaabwe kale ssebo yabasuubiza kapate sooka omuwulire gwe mpulidde oyogera kapate keyabasuubiza kaliwa Kyengendo singa omusubwako yatusuubiza kapati ababoda naye ate kata tugenzeeko nga takatuwadde kyengendo omusubwako ebirala byonna abadde abikoze ye musajja w'amaanyi abadde asize tukola ekintu kyamagero wano tuleeta abayimbi ab'amaanyi n'abaleeta ku kyalo twale nembalabira bwereere bwereere ku mukolo omuntu omuyinza ku mukolo gwo gwali gutya era twasulayo kwolwo bana ekyali wali nakuŋŋaanya abantu nga 10 abayimbi balinga abayimbi nga 8 motoka nali sizirabangako zeyaleeta ku mukolo sizirabangako nekuba n'ebifaananyi era mbina wano mu ssimu tuba n'omukisa netukusaba n'ebifaananyi ku motoka zeyaleeta zeyaleeta nga tewali akugaana kale
biki bisaawa zino byogenda omusubwako ng'ogyeko mu akabaga ke yabasuubiza nasubwanya okukola wako kibadde kinsanyusiza okukola kubanga n'ekifaananyi kye kati nkiina wano ku ssimu okiyinamu kisaana kikulagako wano ku mukolo wakikuba ng'ali ne kenzo sooka okiragi sooka otulage wano ekifaananyi ng'ali ne kenzo mukulu agenda tulagako ekifaananyi sebo sebe ekifaananyi okiyina ng'ali ku mukolo kiina awo nga ndi awo nsimbudde bali bazina nsimbudde wano bali bazina nsimbudde zino nyimba y'abagagga ng'abo balaba naye bazina y'abagagga si nzina y'abaavu eno abagagga kituufu ogenda musubwanya olaba wadde omuterese mu ssimu nobedda mwina kale beera naye kasooke tutuuke ku kyalo eno tulabe ekiriyo kale banaye naye nga tugenda musubwa nnyo kale